bwamala muzira okutwale wa memba wa SEC Honorable Lydia ite omugenyi omukulu eri Chief Mona mukadde waffe Minister w'abakadde era nga naye historical eri muzeeyi waffe District Staff ne ttiimu yo yonna ekutukulembera nga Obusiraamu eri mwenna bakadde baffe mwenna ba Monas abatuuze ab'omu Northern Division Mbale City ne Bugisi yonna okutwaliza awamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakadde baffe nze Hudu Hussein Kahandi RCC Masaka City ndi wano nga mwana muzeeyi Sebakaaki abadde taata wange ow'okubiri era ndi wano nga nfiiriddwa taata. Abamanyi gye nvudde wange muzeeyi oyo atukuddeko nnyo mu by'obukulembeze abadde fighter tayitibwa historical by accident naye abadde mulwanyi abadde liberator era president amanyi ettaffaali mukadde waffe oyo lyeyateeka ku bukulembeze buno n'okutuusa eggwanga lino weriri. So okutwaliza wamu nga Northern Division tufiiriddwa nnyo. Tulina ba historical bangi mu Bugisu ng'oggyeko mukadde waffe oyo Dominic Kiduudu ne muzeeyi waffe ow'Essironko muzeeyi Wanyooto. Abo be ba historical be tukyalina. Naye kati ate kudda mu Northern Division simanyi oba tusigaza bameka. Simanyi bameka be tusigaza mu Northern Division kubanga ono mukadde waffe Sebakaaki okujjako nga mujja kutujjukiza naye sisuubira nti tulinayo omulala mu Northern Division. So bwe tulaba nti bakadde baffe muganda waffe Hassan Biso oba Deputy Commandant Eteregu akulira ekikeejo chairperson wa family eyo okubeera mu office ya security taliyo by chance oba by accident. Muganda wange Hamisi Sebakaaki naye ali mu security city counter terrorism era abeera ddala president's office taliyo by chance. Ne olw'obudde saagala bigendamu ekyo kiraga ki? Tosobola kukwatirako NRM nekuleka bulesi. Famire yonna mugirabye. Tosobola kulwanirira NRM nekuleka. Of course tosobola kubeera perfect kubanga abamu babeeranga abeerabiddwa ne President Museveni oyinza okulowooza nti akwerabidde naye paka ekiseera kituuka n'akulaga nti amanyi nti gy'oli. So famire eno ffe ng'ab'omu Mbale tugyenyumirizaamu. Ffe ng'aba Northern Division famire ya muzeeyi Sebakaaki tugyenyumirizaamu. Nze nga bakanondaga Vice Chairperson wa Mbale City NRM muzeeyi oyo yali atulaga ekkubo nali kyali Guild President wa UIU naye muzeeyi Sebakaaki nga y'omuntu gw'ogenda ne weebuuzako ekintu n'akukwata ku mukono n'oyo Oluso ava okubeera wano. He can testify on this. So bakadde baffe tufiiriddwa naye nga Northern Division tuli kufiirwa nnyo. Bamobilizers baffe bali mu bbanga twafiirwa wano Dr. Galwa. Tufiiriddwa abantu bwe twogera nti bwe mpulira abamu nga boogera nti tuli bamulekwa omuntu akitwala ng'ekyokusaaga naye Northern Division bw'otunuulira bamobilizers
abanoonyeza pulezidenti akalulu, abanoonyeza NRM akalulu, abatukwatirako ku gavumenti bali mu bbanga. Lwaki? Kubanga abantu ababakwatako bonna bakoze eki? Bavuddewo. Abantu baffe beetaaga kumaakuma. Era njagala basaba olw'obudde ndikubalomba kube meeso bwe tuteetereza nga Northern Division tujja kusigala nga twogera nti tuli bamulekwa. Bwe tuteetegereza ne tutereeza obukulembeze nga Northern Division, era kyensuubira nti genda kujja wano nga memba wa Parliament, era insha Allah akalulu amaanyi munda ze nti genda akatwala, tugenda kujja tutereze division yaffe insha Allah. Muganda wange ate mukwano gwange wanuuko ye mwesobolera, era tutambula tukira manyi awukwata era nja kitereeza ekyoyo temubeeramu kutya kwona. Nze Kudu Hussein Kahana umwana wenywe umumuluyo kwame kukondana konyala wano mati ekisembayo General Muhoozi yatugambye ekirabo kyokka kyetuyinza okwa President Museveni kwe kumuwa akalumu 2026 80 and above, kubanga ako ke kalulu akamusiibula. Kekakola ki? Kekamusiibula. Kakati okumusiibula mu kitiibwa. Mbasaba abantu bange ab'Embaale, abantu bange ab'omu Northern Division, tulekeddwa emabega lwa nnonda yaffe. Kati omuntu ajjanga mukwano gwange ono azze wano n'agamba nsesa abambanyala n'ababuzaabuza n'agenda eri nga talina kyasobola kujjayo. Ne pulezidenti bw'omuwa omuntu gw'omanyi nti badde akola naye, pulezidenti amanyi ekyokola ki? Ekyokola. So Northern Division sigenda kukkiriza obwana sisi mukozi ne pulezidenti asiimye. Ate nammwe njagala beebaza kubanga amawulire genfuna mutandise okulabuka, temugenda kukkiriza muntu kubabuzaabuza. Nja kujja insha Allah twogere nga tuvudde mu kufiirwa. Nsaba Allah mukadde waffe Muzeeyi Ssebakaaki amuwa ekiwumulo ekirungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tweyanza kati katugambye David memba wa SEC.